okusasula twagala okubebaza okuba omusolo. Emirimu gino bwe giba gikolebwa ze ssente zammwe ze muwa musolo kale olumu ebijjanga ebizibu ate tumanye tufunamu ebirungi. Kakati nze bwe ntudde wali nina ekintu ky'enjawulo kyendabye wano era kyendudde nga nyimbirira mu nkola ya crusade. Bwe tuba nga tunaweereza abantu baffe tetuteekwa kumala kubeera ba mikwano, tetusooka kumala kubeera baŋŋanda, era tetuteekwa kuba nga tukaanya. Naye ku lw'okuweereza abantu baffe kitukakatako ffenna okujja wamu ku lw'okuweereza abantu baffe. Ekyo olwaleero akabonero kendabye wano nsaba mwekubireko mu ngalo. Bwe ndaba wano Miwanda ne ndaba mukadde wange wano LC2 ne ndaba oli owa ghetto ne mala ne ndaba ssentebe w'ekitundu kino nga wa Democratic Party beesoose okusoma ba NRM ne mala ne ntunuulira ab'NUP abajjudde wano naye nga ffenna ekituleese wano kulaba nga abantu baffe abeereza bafunamu. Ekyo kitulina okukolerera abasawo ne bannyabo. Tetuteekwanga kumala kutunuulira nnyumba mwe tukola ki mwe tuva. Njagala kwebaza ssebo Town Clerk Mwami Byabagambye, nsaba okkirize oli mukulu wange ne mukulu Majira, nsaba muyimirireko katono, mukkirize muyimirireko. Njagala kwaloopera nti Mukono erina omukisa mu basajja abo. Town Clerk, you can sit. Town Clerk Mwami Byabagambye is a very good lobbyist. Era ye bw'ogenda maaso ge ne bw'obanga ogendedde waggulu otya ajja kukakkana akunnyonnyole ate oveeyo ng'otegedde ate ensonga agikoleko. Ssebo twagala kwebaza. Mwami Majirani ono ye tumumanyirwa sipiidi kukolerawo. Era Mwami Majirani abamu nga tebannakutegeera nozojjukira nze nasooka okukutegeera. Era ne ŋŋamba nti wadde nga waliwo obutonotono obuyinza okusoba ku muntu ng'omuntu ate tuteekeddwa oprotectinga abaana baffe. Kale nze nga sobola kwetabamu abo abalooza nti tukube Majirani mwana wa Saamanya era ndowooza tutandise okufuna ebibala. Bassebo ne bannyabo, waliwo olugero lugamba bwe luti, a friend who helps me and the enemy who does not do me harm make a fair hearings. Kiddayo ku kiri, teweetaaga kubeera mukwano gwange okuleetera abeerweza ekintu ekiki. Era okuva leero njagala kusaba naddala ffe abakulembeze, ne bw'oba toyagala kangereze ku sozi ono yatanyiika, ne bw'oba toyagala sozi naye olw'okuba nti ali mu kakiiko ka wakisa akayina okukola emirimu, kwatagana naye bannamukono bakole ki bafunemu. Akasembayo nalwo olugero naye n'olw'abajamani. He who wants to do a good jump must sometime take a step back. Obanga oyagala okubuuka obulungi akaseera akamu oddako emabega n'okola ki? Bannabyabufuzi tuddeko emabega tusobole okubuuka. Oli open nze mazadde omutwe gwange munene sisoboka, naye ebbanga lyetumaze naawe tukoze bulungi, tambule bulungi, tobaana omusajja wa mazima. Tulinga Town Clerk yagenda yali omulimba, ekyo kikwebaza. Omukulembeze n'omulungi alina okwogera amazima. Bayibuli etugamba nti amazima galifuula ab'eddembe. Webale nnyo olw'ekyo. Ssebo nga tutandika omulimu guno leero, ffe tugamba nti we need accountability. Mu Luganda tugamba nti twetaaga embalirira. Kaakati ssebo nga bazze okukola omulimu guno namaze oteekateeka
abantu beebuliza okusigala abavubuka twagala omulimu omulungi singa kontrakita njawulo n'azanyira wano owulira nti bamugobye nzajja oba akuliddemu twetaaga omulimu omulungi okugyamu essente okugenda okuwangaala abantu beebuliza bweyagaliremu twetaaga twaliseza gavumenti wezigenze nti abantu beebuliza otukube mu ngalo so twetaaga omulimu mulungi tawulikira ntibagenda kubeera mu muzannyo ndi mukwano gwo naye obabeerawo nga libengalye ojja kuwulira ntereza kitabuse nkyogerawo nga muli wano nze ngabere polisi gitya nga ndi kulondola ensimbi za gavumenti kaakati awo nga nvuddewo era tawulikiraka njagala okusaba nti omwala guno gwa gukolebwa esente zonna oba zinabanga ziweddeyo erina ebikutu ebiri era tujja kuba tusobola okupima kyakoze as per BOQ nga bweri. Then bwamala okuzimba okuva ku amazzi wegayiika meters 5 okuva wazimbye amazzi ganene wegayiika. So ebirala contractor nsaba agenda kujja ayogereko naffe gyetu. Gano tetugenda tugajoba weri utuba tusobola okugafuna within amatafaali please tukoleki tuyamba abantu baffe kubaffe kigendera abantu baffe bafunemu bwe batyo kubanga bakulaakulana neyanziza town kiti ekigenda okukolebwa ewantu katono since zimekuja nene kapulike katono tukaita box culvert kaba n'ebituli bibiri tetugenda okukola naye nga mwebyo ebituli ebibiri ekituli ekimu kirina mita 2 zefuuti nga 7 kitegeeza nti bw'oyimiriramu osobola okuyitamu nga teweewese ekimu nga nemukukiika kiri mu mita kuva ku mita emu kitundu oba mita 2 tetusuubira okuteekawo nti olina waba ali ku bodaboda sovuga n'ayitamu bulungi naye tusuubira tujja kumalawo ekizibu ky'amazzi kibadde kisuubira wano tugenda kusooka tuteekeyo amayinja nga bwe mulaba tumaye tuweeko akakokoto tutandike okusiba emitayimbwa yennyini omubiri wansi nga gwekana fuuti emu n'ekitundu ye 400 millimeters fuuti emu n'ekitundu naye nga wonna mulimu nti emitayimbwa tuzimbewo ebisenge bisatu byebikola ebituli bibiri naye nga buli kisenge kyenkana fuuti emu obugumu katukimale tukuva wansi mita 2 tuliweko silaabu bwe tunaamala oluguudo lwetugenda tusitulamuko kubanga kyekimu ku kizibu kireeta amazzi okubuuka ki amangu tugenda tusitulako twongereko malamu okuva wali waggulu okweyongera wali bwe tunaamala n'amazzi gyegaliyiika nga wano obutajaayo kaka wansi kubana kusimawo kinnya tugenda kuteekawo amayinja nga gali mu katimba tugika gabion mattresses tuzaalirewo zekiziyamba ati nno ngeri gye batino erimu obutuli amazzi gakkamu bulungi ne katasimayo ttaka wansi emabbali nga wali wings amazzi busigayita agavudde era sirina budget twakuwagira n'ofuuka radisi oba radisi president yalonda ticket nze neetega because mwampagira amaze kuvaayo neneetega nemundaba nendaba qualities which qualities banzigula si bwe kiri majerani they go to the qualities in me. That is why I'm the RDC. Lwaki tolowooza nti Mukono high school we nayita omwana we asobola okuyitawo n'ansinga?
lwaki tolowooza nti Mukono Bishop sisobola okuproducinga omuntu alina substance obanga meeya Elisa we yayita? Lwaki tolowooza nti Lweza CU esobola okufulumya omwana mu primary, omwana oyo agenda ina best secondary school? Lwaki muleka abaana bammwe okutaayayanga okusoma kutuuse because mwetaaga looni mu black eruddewo okufulumya ssente? Lwaki mutunda amayumba gammwe olwa ssente z'okusomesa abaana? Lwaki mu Buganda tutunda ettaka okusomesa abaana? Olina assurance nti omwana bw'anaasoma agenda kufunirawo omulimu. Ettaka is an asset. Bannaffe mu Western batunda ente ezaala buli mwaka ne bwagitunda it doesn't make a loss. Naye lwaki mutunda ttaka okusomesa abaana? Mwe mulowooza ffe bakadde baffe tebalina ttaka? Bannange embeegayidde bakyala mmwe mulekerawo kanda abasajja okuteeka abaana bammwe mu masomero agatalina ge mutasobola. Ne ssente muzibakanda ne mubasuza ku tebuukye n'omuvuma East and West kubanga yakwanya omukazi afuusa RDC. Nze bwe bankwana nga ndi RDC I can sponsor my children for education. Tekitegeeza nti ogenda kwambala sharia gye nyambadde, tekitegeeza nti ojja kusitula engatto gye nsitudde, tekitegeeza nti olina opportunities ze nnina. Sometimes I even pity my co-wives. Naye kati tetusobola kumeasuringa. You have enough husband for naye bw'atambula atya n'agamba omukazi wange bamukubira saluti era naye adduka n'akomawo n'agamba ngende wafande. You get it? Naye what I'm trying to mean is genda wojja. Okusomesa omwana is a necessity. Essomero mwasomedde is not a necessity. Bonna asomedde mu miliyoni 4 mu miliyoni 3 bakola PLE omu. Asomedde mu Mukono High Nganze yasomera ku Bishops, asomedde Ekibuli, asomedde ku International School bakola use yomu. Batula mu universities mwana wange mukimanyi nti universities teziselecting abava mu international. Omanyi nti anoonya omulimu is just a soft skill, not that paper. Uyinza okuleeta pepa yo ng'olina buli wamu. Naye nga tosobola nakubaako kyo performing on ground. Ng'olinga akawala akalungi ke bayiwako amazzi naye nga totally nothing inside. Get it? Kibuze Mukama Katonda yampa skill ey'okugambako ekintu kibagambyeko in good faith. Bwenkozesa nsaba nsonyiwe kisigale wano. For God I my country. Kibeere clear ani agenda okukola ekkubo lino ate era kibeere clear nti gavumenti weeri. Byonna byonna ebyobufuzi bisobola okubeerawo naye responsibility ya gavumenti esinga obukulu okukuuma abantu n'ebintu byabwe naye ate fact ennene okuwa abantu services ze beetaaga. Ebyobufuzi byonna bisobola okubeerawo mu budde bwonna era eyo ddembe lya muntu okuwagira ekibiina kyonna kyoyagala. Nze wano okubasaba nti mukyuke muwagire gavumenti eri mu buyinza, wabula nze wano okubategeeza nti ate waliwo gavumenti erina contract ey'okuyamba bannayuganda, ey'okubawa services we bazeetaagira wonna, oba bapati ki oba banzikiriza ki oba baggwanga ki, gavumenti weeri erina okubawa services. N'olwekyo bwe natuuka wano ng'abantu beereza tebalina we bayita, nawulira ennyinke ne ngamba town clerk Bayebeni yali Kiseka, ne mugamba kino kyatuukawo kitya, nebaza nnyo ono ne mugamba kyasoboka kitya, ko ne lituuka okugwamu nga municipal council tekiraba because lino ekkubo lya Mukono municipal council naye ekintu bwe kibayinga gavumenti nga weeri okuba omulanga because ng'oyise mu office ya RDC ffe aba bridging a gap wakati wa local government ne central government. Era role enene ya RDC mu office eyo si kusala misango gya ttaka wabula communicatinga ebizibu ebiri wansi mu local government ne waggulu mu central government. Kyova olaba nze ansasula si district y'e Mukono era si municipal council wabula central government. Mu musolo gwe muwa nze mwe bansasulira ng'obuyinza President Museveni abunjawulizza.
kati kyekindeese wano nenzijira mu motoka ey'ennamba emmyufu nga diso yanvuga ate gwe sijja kulaga nenzija nga nkuumi wa DPC akulira ebyokwerinda mu disitulikiti ya Mukono yonna nemba nga sirina gwe nkiikiridde wabula nkiikiridde His Excellency the President. Era ssente ezigenda okukola ekkubo lino zavudde mu ssente za mwe wa musolo naye nga His Excellency the President yakutte n'awa Mukono municipality. Era teziri mu bajeti yammwe gye mwayisa no saagala mwandi byabagambye nti mu local revenue twapulaninga obakolera omugga oba omwala gw'ereza. Saagala abagambye nti kyali mu budget. This is an emergency. Ekyajjawo nga waliwo obutasoboka Mukono municipality obugituuseeko awo ffe we tutunuulidde nti kati mwami Sendi ng'alemeddwa ekintu kimuyinze si kya bulungi bwansi. Honorable Bazanya alemeddwa si kya bulungi bwansi. Elisa alemeddwa si kya bulungi bwansi. Honorable Betty Namboze ayagadde n'ekimususa obuzito kuba si kya bulungi bwansi. Sente zino tewaliwo individual person ayinza ozikwatanaga nti nziwaddeyo. Miliyoni 684. Minister wa Works and Transport General Katumba Wamala bwe twazimusaba twebaza nti yawuliriza. Ate twebaza Katonda atulondera abakulembeze abalina vision ate abali flexible nti omuntu yenna ng'amutuukiridde wadde tekibiina formal way he listens and responds effectively. Kubanga lwali lunaku olw'23 Desemba 2022 nga sirina na information in a formal way evudde mu Mukono municipality okwogera ku kkubo lino. Naye olw'okuba nakiwuliriza kubanga omukulembeze ki ekikusuubirwamu kuteeka matugo ku ttaka n'ekitegera nti waliwo emergency egenda okuleeta accident and insecurity mu district ya Lweza. Amazzi gagyewo, bridge ebaddewo naye municipality terina that amount of money to work on that bridge. Twafukamira nga tugabira abakadde ebyokulya bya Christmas naye neteeka amavivi ku ttaka because ne Mukama yampa ekitone. I do whatever I can do okufuna kyenjagala and that is why I'm here. That is why I'm here. I'm blessed. Nina omukisa simanyi lwaki mama wange teyantuma mukisa naye amavivi nze gampa kyeneetaaga ate n'omumwa gwange gumpa kyeneetaaga. Mama wange yansiiga omuzigo. I'm too flexible. Oba ofaanana otya oba ofaanana otya siyinza kufuna kazindaalo nenkozesa gestures n'onyima kyenjagala. Francis kino nkikugamba mu ngeri yonna Mukono gyekola byekola politically twetaaga services. Tetuyinza kudinayinga abantu b'e Mukono services nti okuba baalonda gwe baalonda. It is their right. That is democracy. Abantu bw'obawa democracy, the 4 pillars of NRM government, democracy is one of them. Get it? Tulina democracy, tulina embizi nakyo kintu abakiryagalula abasaasire naye nakyo kintu. Get it? Saagala kuvuma abakulembeze kale weebale nnyo naye saagala kuvuma abakulembeze to that level. Nsiima buli mukulembeze kyasobodde okukola kuba ndowooza nti buli muntu alina olubindi lwakoze okulaba nga ekkubo lino likola ki. Francis abagambye ekisooka balina millions nga 25 but the plan eya Uganda Road Fund is 684 millions. General Katumba ngamba nti when you do ne mumpa accountability eyezo z'abawadde is bringing more money. Tukozeseze eziriwo ku kiriwo otusabe because he pledged era he still pledges nti agenda kuba wa sente to the tune of 684 millions okola ekkubo lino n'omwalo guzimba paka n'okuzimba guli oguva ku lw'ennabuti gwonna gubeere nga gukonnekitinga amazzi gano gabeere nga tegatawanya bantu. Ki kye twetaaga? Physical department ne engineering department, physical planning. Amazzi gano Francis
bw'ogatunulira okuva waggulu olaba ekikomera kiri gye kiri ekiri ku opposite side. I think that is where the road was supposed to be. Ekkubo eno lyeyongerayo because tetufuddeyo okugogola trench okuva amazzi gye galina okuyita. We should go back to the original plan. Twerule trench okuviira ddala amazzi gye gava waggulu. Tugaidinge the water flow. Tusobole okumaintaininga stone pitch one. I trust you era nkusaba Mukono ekulabireko ku kkubo lino. Obeere nga watuleetedde omuntu alina amatu agawuliriza. Tusobole okunyaga ebintu ebingi mu gavumenti nga tulaze omulimu omulungi. Emyezi 3 is okay. Naye twagala emyezi 3 gituwe the best and quality work. Tukoye okubanga tufuna ebintu ebirishode kubanga abantu beyagalira mu ssente. Municipality asking for allowances of monitoring this work. This is a community road. We would love to see the community led by the councillors in this community do the monitoring and supervision and engage physically in this construction of the access road. Because we want allowances for monitoring, we are yet to lose the work. Because contractor Jakuda Wagament councillors Vansaba 250 million, we jump 30%. How much money is that left? Because the nitty-gritties of saying we councillors were 30%. Chiche to see what we can do away without a councillor near to access. I can afford not being a member of parliament. I can afford not being a chairperson LC5. I can afford not being a mayor. But I cannot afford leaving my community suffer that takes so much. Obanga tusobola okufukamira ne batuwa era tetufukamidde Lweza wokka, tufukamidde gavune bamukola paka Kasiiso inina Muganga 17.9 kilometers Sonde Chiwanga and the connecting route of Buto. It is when we recommend some contractors don't listen to the political leaders, but we are one of the team that is supposed to do the monitoring. Ate ffe tumanye enkuba ya wano bw'eba eneetonnya ekire kikwatawa. Bwe tukugamba nti omwala guddeyo gye gwali guyita guddeyo, baffe tumanye enkuba ya wano bw'eba eneetonnya akalekawo kakwatawa. That is why I recommended Gweyongedde to change the design eya culverts in Chiwanga, because we are having jam there. The community is complaining. I ask Gweyongedde ewulirize. So Newton sikusuubira kubanga ogenda kweyisanga contractor. I don't want to say Gweyongedde is not perfect, but I want him to work according to the guidance that we gave. General Katumba atwadde kubera erya Gweyongedde teriri ku budget yammwe. Bayino terina ku budget ya government. Nalino teriri. Atuwadde ekkubo liri eriva e Kawuga ku prisons okugenda paka Nabyange SS Grammar in Nabuta. You know the kilometers, it's 1 kilometer. But Ezekiwanga to Sonde is 17.9. Gavuka Siso, it's around 79. Uganda Road Fund okutuwa omukadde ogwo olukaaga ekinana mu obuna wadde abutuwadde mu phrases naye era bwe tukola atusuubiza nti agenda kutwongera omwana guno gukolebwe okuzimba paka n'okuva ku luguudo luli olw'ennabuti okulaba nga gukolebwa n'omwana guno gubeere nga buzimba bulungi. Abantu b'ekitundu kino omulimu ogubeetaagisa gwa monitoring ne supervision ate era n'okwenyigira mu physically okulaba nga amayinja gakuteekebwawo mu ngeri entuufu, abazimbi nga tebabba seminti, emitayingwa nga tegibbibwa, councillors okulaba nga mufaayo okulaba ng'ekitundu kino kibeera rehabilitated, abantu bano basobole okubongera akalulu nga babongera olw'ekyo kye mukoze. Mubeera abakozi okuleka omukululo bwe mukoze eki bwe muyise. Twebaza gavumenti yaffe nti eyambye nnyo Mukono district ne Mukono municipality mu by'enguudo, era twebaza General Katumba Wamala, tusaba Mukama akutuwera obulamu
ate ne gavumenti yaffe NRM mukama agikuumire mu bukulembeze paka lwakatonda n'ensi yange nkoze commissioning ey'ekkubo lino era katusabe mu period entono ennyo tulabe results. Ono Francis Kabagambiza town clerk Mukono. What is Mukono on General Katumba? General Katumba is not a member of parliament that we elected. This is a person who is elected by the army, the institution, but because of the connections, he listens. So let's use the general ngachali mu office, ngachali mu ministry. And my humble appeal is Fenna Tusabe, Morishato, if they are to be there, by the way, he is maintaining that ministry. Because of Taniko lobbying omuntu omupya like you many abakwana. Bw'owulira omukyala wakamwani Elisa n'owulira ng'akucyankalanyizaamu okutandika relationship n'omukyala omulala it's not easy. Tugenda ne tubayombesa lwaki mukwanirako, lwaki onjooga naye bambi nammwe kyemuyitamu kizibu. Okukwana omukazi omupya si kyangu, kiringanga omukyala okugenda mu relationship empya si kyangu. Nze ngenda n'ebitulira abantu ne basubmitting applications ne ngamba oh my god, what criteria should I use to leave the applications? You get it? Nange nga tax fena twetamachi kimu akanavale market konna bwe kangonganga lugazeri n'akatale n'ebitundu ebirala fena twetamachi. That is why I want to buy Abagambi. The name of Abagambi is the name that we need in this political regime. You people will go because abantu mu budde obutuufu. Ffe tulina kye tuyita political time and opportune time. Erinnya ly'Abagambi is the name that you would need in this era. Gwolowooza experience gy'alina yenkanankana n'abalala. We need people abagenda otuconnecting where the money comes from. Twetaaga abantu nga bw'agenda okulaba PS tasimba layini ku benchi. Tugenda mu Greater Kampala na Metropolitan, we need those people abalina experience as they retire batwekenga batutesitese. So nze mbagamba ekintu kimu, I'm not here for politics, I'm here for service delivery. Tujje politics involvement, politics alina obudde bwe. Mwanya Elisa agambe yateranga okuyitaawo n'ajja wali ne baklabinga. Era erigenda kumalawo 700 million nsanvu zikawa million nsanvu nga bikole mirundi ng'esatu maliriza wali ikawano kakokora yusiyo ne bakola ne million nsanvu ziwedde olunaku luno nga 10 Ogwokubiri munya tutongooza ekkubo lino okutandika okukola kuno okutandika leero kumala omwezi. Tusaba mwenna tukole wamu mutubeere ku block mulabe buli kimu ekikolebwa. Ku lwa Katonda n'ensi yange tuguddewo official. Bwatyo operator wa Gweyongedde yassaamu giya n'asimbula. Baali nabo ne beekwata. Banyabo ne basebo Elisa Mukasankoyoyo meya wa Mukono municipality n'abakulembeze RDCM kansala bawano n'abakozi ba gavumenti abakulemberwa mwami Byabagambi tuzze wano ero okutongoza omulimu gw'okumaliza oluguudo luno okuva ku university okutuuka wali gwammanga ewa taata UEB Mukasa omugenzi. Kale twatuulira ebigambo ebyogera nti oluguudo teru tuzze bakakasa nga bwe mugenda okuwulira balaba omulimu guno nga gutambula bulungi, tubeebaza ate n'okulondoola okulaba nga
obunene obw'okutongoza omulimu guno. Tuzaffe mwenna ab'ebyalo Kikooza, Lweza ne Nabuti tulina essanyu olwaleero era twebaza gavumenti yaffe eya wakati olwa ssente obukadde 684 kyetuwadde nga Mukono district okulaba nga turehabilitatinga region eya Lweza Nabuti paka Kamevale okusalamu okugenda ekigombya okulaba nga ekkubo lino likolebwa kubanga lyali lisuse Mukono municipality nga terina busobozi. Kati twebaza His Excellency the President eyalonda Minister wa Works and Transport. Gavumenti ng'eyita mu mubaka wa President RDC wa Mukono olwaleero etukwasa omulimu guno olwa ssente ezatuweereddwa